بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. baganda bange tukomyewo nate nga tugenda mu maaso n'omubaka alayhi salatu wassalam, era twakoma ku Allah tabaraka wa ta'ala nga atunnyonnyola obukulu bw'obubaka na lwaki yatuma ababaka nga bafaanana ngaffe, ababaka nga bafaanana ngaffe. Allah tabaraka wa ta'ala yali tasobola kutuma bamalayika mu bantu, obola nti ne mu bamalayika mulimu ababaka ne mu bantu mulimu ababaka. Allah mu bantu yasindika ababaka nga bantu, n'agamba nti mwalikoze mutya nga tubatumidde ababaka nga bamalayika? Mwali beeganye, mwaligambye nti twagala omubaka ng'afaanana ngaffe, tetusobola kubeera n'ababaka nga bamalayika. Lwaki? Tebatufaanana, si baamuffe, tesobola tubagoberera. Mu busobozi bwa Allah tabaraka wa ta'ala ne mu bumanyi bwe, y'ensonga lwaki yatusindikira ababaka nga bantu ngaffe, abantu abali ngaffe, nga baazaalibwa n'abakyala nga bali ngaffe, balya emmere, bagenda mu katale, naye ng'enjawulo yokka eriwo nga Allah tabaraka wa ta'ala, enjawulo yokka eriwo. Abo abantu Allah yabalonda n'abafuula ekyokulabirako, n'abafuula nga betulina okugoberera, ate n'abafuula nga balina okubeera n'abagoberezi. Emikisa emirala egiri mu kusoma ebyafaayo by'omubaka alayhi salatu wassalamu kye kintu kyokka ekisobola okwagaza omubaka alayhi salatu wassalamu, n'oyongera omwagala, n'olaba obuwufu bwe yayitamu, n'olaba awangu, n'olaba obuzibu, n'olaba akasozi, n'omwagala, ate naye n'akwagala, ate ne Allah n'akwagala. Kiki oba ofiirwa? Osobola otya okwagala omuntu nga totegedde byafaayo bye? Tosobola. Omuntu yenna ne bw'ataba mubaka, omuntu yenna ne bw'oba ogenda kuwasa, oyagala kutegeera omukyala ali atya, omukyala afumba atya, baamukuza batya, avaawa, ava mu kika ki, n'omanya ebyafaayo bye. Kati okwagala omuntu yenna n'okumweteekako, osooka kusoma byafaayo bye. Era nga gano ge mazima gennyini ag'ekibiina kyaffe. Ebintu tubisudde mu guluka, tuli ku basajja balala, tuli ku basajja balala, abasajja obusajja abalala abatali musajja ayitibwa omubaka. Betuliko, betugoberera, bye baleeta, betugoberera, byetukola, amaduwa ge baasoma, ge tusoma. Kati bwe kituuka ku baana baffe ne babanga tebalina kye bamanyi ku mubaka alayhi salatu wassalamu, amannya ge, olulyo lwe, tewali kye bamanyi, tewali kye banyumira, olw'ensonga situmugoberedde, olw'ensonga situmumanyi naffe. Tukulaiminga era twogera nti ali mitima gyaffe, twogera nti tumwagala, naye ng'ebyafaayo bye tubivuddeko, tetubisomye. Abaana tebamanyi bino ebintu ebitandikirwako. Abaana be, bakyala be, ddi lwe yasenguka, ddi lwe yafa, ddi lwe yazaalibwa, bali ku bintu birala nnyo 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 nnyo. Obubaka bwakka ddi, naye nga wallahi bw'obazza ku byensi bino, bamanyi kino, bamanyi kiri, bamanyi kino, bamanyi kino. Kiswaza omubaka alayhi salatu wassalamu ali kutunulako atya nga tomusomye nako? Oli ku birala, ali kutunulako atya? Abaana baffe abasinga bamanyi games, bamanyi sports, bamanyi movies, bamanyi mipiira. Bwe kituuka ku nnyimba ezo, TV ezo ne zifuuka TV. Kiswaza kale situganye biba bibeereko mu tayimu yaabwe. Niye abazadde musomesa abaana siira, abaana mubasomese siira. Kale n'olwekyo okusoma ebyafaayo by'omubaka alayhi salatu wassalamu, n'omuntu bw'oba omunnyonnyodde, omuntu oba aba akulabye bulabi bw'ati, oba ng'omuntu n'akusanga ng'okyogerako, alabira ddala nga ono omuntu alabika ayagala munne, alabika ekintu akirimu. Bw'oba oyagala kuyiga ekintu kyonna olina okukisoma, ate buli w'okisoma weeyongera obukenkufu mu kyo, ate buli weeyongera obukenkufu mu kyo weeyongera okukola ki? Okukyagala. Era nga n'akabonero akali mu kusoma omuntu oba okumanya omuntu kwe kumusoma n'okweyongera okumanya ebyafaayo bye. Kati abazadde bwe tuba nga situliiwo, tuvudde ku mirimu, tukomyewa waka, obuuza omwana mwazanye, walidde ku mmere,
wanywedde ku mazzi weebaseeko. Lwaki tubikola? Oba oyagala omwana amanye nti waliwo omuntu anjagala. Kati oyo yenna ali awo nga tasoma byafaayo bya mubaka ali ku bibye. Ekyo kyonna ky'oliko oba ky'okola nga tosoma byafaayo bya mubaka oli ku bibyo. Oba weewaana mu bantu nga weewaana mu bantu nga tofaayo kumanya kiki kye yakola, yakikola atya. Ke kabonero akasookera ddala nti tomwetaaga mu bulamu obwo. Ogwo guba mukwano nabaki? Ogwo omukwano guba mukwano nabaki? Ffe tumanyi ogwo mukwano? Tetugumanyi. Ekyomugaso ekyokusatu, okutegeera siira oba okutegeera obulungi siira. Bwe tuba tusomye ebyafaayo by'omubaka kituyamba okutegeera Qur'ani obulungi. Lwaki? Lwakuba nti Qur'ani oyo gye mulaba kitabo kya bbeeyi ate era kyetaaga okunnyonnyolwa. Wadde Allah tabaraka wa ta'ala yakinnyonnyola, naye kyetaaga okubaako n'omuntu akinnyonnyola n'okitegeera gwe akisoma nga ye mubaka alayhi salatu wassalam. Ate tosobola kukimanya nga tosomye byafaayo bya mubaka alayhi salatu wassalam. Ayati oli bwazikusomera tosobola kuzimanya okutuusiza ddala nga omuntu otegedde nti ekyaliwo kyali bwe kiti ne bwe kiti. Nga bwe nasoma nti wadduha wallayli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Otegeddemu ki? Katonda otannakulekulira oba tannakulaga bukambwe bwonna wadde obuzibu. Tosobola kutegeera ayati ezo, tosobola kuzitegeera okutuusiza ddala lw'otegeera kiki lwaki Allah yassa aya eyo, sababu nuzulu, era yassibwa ddi, era yassibwa kwani? Omubaka alayhi salatu wassalam yali mu buzibu obw'amaanyi ennyo obw'okuba nti alowooza nti Allah amulekulidde, naye Allah tabaraka wa ta'ala nassa aya ezo ng'amwozaayoza kumuzaamu amaanyi n'okumujjukiza ebyo byonna bye yamukolera olubereberye. Ebbanga lyamala nga Qur'ani tekkirako ddala, okutaasa kwa Allah tabaraka wa ta'ala nga tekuliiwo, ebbanga ne liwererako ddala, ne tukimanya nti gwali mwaka ogusooka ogw'obubaka. Era ne tumanya ekyokubiri nti Shayitaani yali emuwa ebirowoozo ebisinga obubi. Oluvannyuma lw'okulowooza bw'atyo, Allah kyava assa ayaati ez'amaanyi nga zimukomyawo, zimubudaabuda, zimukuŋŋaanya, zimukumaakuma, nga zimuwa essuubi nti wadduha, amakya amalungi ng'omusana guvaayo. Kati gwe kitunuulire buli musala bwe guba guvaayo olabira ddala ng'olunaku lupya. Wallayli idha saja, n'ekiro bwe kibanga kikutte. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Gwe bw'olaba nti ekiro kikutte tolowoozanga nti obudde tebugenda kukyala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wala al-akhiratu khayrun laka min al-ula. Allah tannakulekulira. Ebyo byonna by'olaba olwaleero eby'enkomerero bye bibisinga byonna. Wala al-akhiratu khayrun laka min al-ula. Eby'enkomerero bye bisinga buli kimu. Era n'olwekyo baganda bange tusaba Allah tabaraka wa ta'ala atweyimirire ate era atuwe essuubi. Wa sallallahu ala khayri khalqihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Baganda bange abawuliriza ne bannyinaza abalungi, teweerabira okuspreadinga ka audio kano. Ekyokubiri teweerabira okuteekako thumbs up. Ekyokusatu teweerabira okusubscribinga osobole okufuna obutambi obulala. Allah tabaraka wa ta'ala abankumire. Wa sallallahu ala khayri khalqi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.